Wali boss ayagala kukozesa mugagga kubanga omugagga tafugika. Naye bw'abanga boss tayagala kukozesa ng'oli mugagga naawe oyagala kukolera mu bwavu. Bw'abanga ekikukyayisa ku mulimu kwe kuba nti watandisewo kampuni yo omulimu gusulewo se tulenge mu kampuni yo. Nze tosobola kuŋŋamba nti kaakati salawo either ku kampuni yo oba ku kampuni yaffe. Of course kampuni yange ensobi gye tusinga okukola emirimu gyaffe gye twalanga side business side jobs nyinayo akalimu kange eyo ngira n'empitirawoko era abasinga ekitulemesa emirimu ekigisobola tetugiwa budde. Otuuke wantunga ne ba client tebakumanyi bamanyi mukozi kitegeeza nti kampuni eri mikono gya mukozi oyo emiriddeo ku masoye sawa yonna wagivaamu egwa. Kakati gwe ekimu ku bigaana kubanga eno boss takukkiriza. Of course boss ajja kulwana nnyo all the time okulaba ng'olina kuba wansi we. You get me? Weerabidde n'okwerabira boss. Which is okay. Ku side ye naye si ku side yo. Weerabidde n'okwerabira boss gw'olina si ye nannyini kampuni kubanga bw'abanga ye nannyini kampuni oluusi agamba omuntu ono mweguya. Farida ekintu kyakola nyinza okituuzaamu omulala ne kitabanga kikye. Naye babosi betwogerako njogera ku manager. Ne manager mukozi is just a supervisor. I'm sorry to say this. Ne manager mukozi is just a supervisor. However, I do advise managers. Mumala obudde bungi nga mulwanyisa abakozi bano be musupervisinga. Temwagala bawaguze naye mubeeyambise balina amaanyi gamu. Oyinza okuba ng'oyo omukozi gw'olemesa yagenda okujjawo mu ntebe ya kampuni etali yo mwotudde ebbanga. Kati bino byonna bw'obitunula bw'onogamba manager wange nti munangabira strict ankubira essimu oli ludda wakola emirimu gye ogende okola ebibyo. Nga ne bwakuyita talaba uggaapa esigadde mu mirimu. Ojje mbadde ogamba kimukama nti kino kikoze. Bw'akulaga ky'otaakoze nga tonnagenda toyomba enkya nakyo kikole nga tonnagenda. Atuuka akaseera nga tewali nsonga lwaki akwetaaga era akigumire.